Bobi Wine asobola kubeera president w'eggwanga Uganda nnyo lwaki olowooza wa plan ye yokka eyizimwewayo naye asobola gwatandikidde mpolampola otandika mpola ennyumba oba n'ebizimba otandika n'omusingi fedda ababagana ennyumba okubaga Museveni abadde abakozesa nnyo nga gwafuna nayekubisa naye ekifaananyi yenanyinizi TV ne zi radio bateekayo tono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe sirikyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa tewali byakusinkana mbu tunyumyemu ogende ogame international community ya anzi siri dictator olaba tunyumya nabo opposition bwewamba abantu baffe bwotemula abantu baffe nze sibonga naawe sirikyaliwo nebwenkwata osobola kunkwanigo osobola kuntulugunya osobola kunkubisa amasanyalaze kwota bodingo bakuzita tolina kyamaanyi kyosobola kunkola nokufa tetukyakutya kuba tewalinze tewali agenda kufa mu kyange zememudye tetugenda mu protest vote bagiyita goba omwogezi olwabadde banagamba tugubana NRM sibokka waliwo n'abantu erinyiseemu bemulina okugoba mmwe omulimu gwaffe gwakubalagisa baabo kati musaleewo mwabala bangi nnyo to the people there. Balese buli kabadiko nanga tetuli bakwasi bamundu balese enjati baleta military police balese SFC kitabanyi kya Museveni kyesitukidde kati muzaako ki kati bazaako ki bazaako okudduka misindi ate nga bajja jjudduka kakasaabo enjala ebaluma ssaawa zino kakasabo buli omu teyaleseyo kameeza kaweza mitwalo 5 ewaka kakasabo abasirikale abasiibye musana olunaku lwaleero nabo bakimanyi kikyebaliko bakiriko mu bumenyi bw'amateeka bwe banyumya bagamba naye tukola kiwano naye nga bali awo ofiisa kasooke kwogera nammwe tetuli balabe bammwe tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala kwongeza misaala gyammwe ng'asembayo afuna kakadde ekyo tetukyusanga. Okay, kale tubanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala akansuubire nti nakawungezi k'olunaku olwaleero kakusanze oli bulungi era ng'oteredde obukadde bubya mukwano gwange naffe weetuli okubeera ng'oba oli awo tubaako ensonga ze tutaanya era ze tugenda mu maaso n'okubeera nga twogerako wano munda mu ggwanga lyattu Uganda mukwano gwange bingi ebitambudde mawulire ga ssanyu eri National Unity Platform olunaku olwaleero ababaka ba palamenti musanvu abajjudde be bagenze maaso n'okubeera nga beegatta ku kibiina kino eno great achievement yandibanga ng'ogyeko kwegamba abafuna kadi mu kalulu kali akaggwa eno ye recruitment ekyasinze okubeera ennene mu bibiina by'ebyobufuzi duli bagenda ne bavuba obusanke ne bavuba biki leero bavubye so olunaku olwaleero Lutamaguzi Semakula official yegasse ku NUP mu butongole bulijja akola mirimu gya NUP wabula olwaleero kaadi emuli mu ngalo era mu kifaananyi ekyo atuwuliriza era atugoberera Lutamaguzi Semakula kakati new signing mu kibiina kya NUP Real Madrid oba Manchester United yemaze okukansa omuteeri
emaze okubeera ng'ekansa Lutamaguzi Semakula Pawuson okuva e Nakaseke saidi zeeyo wabula bingi ebigenda okubeera nga bitunuulirwa obubenje bwongedde okubeera nga bugwawo omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tabangako kyaliwa mwami Museveni tasobola kubeera era n'ebizeeko byonna ogenda beera ng'obimanya wabula mu ebyo bye tugenda okubeera nga tutegeera mu ggwanga erya Tanzania birungi si birungi president waayo abikiddwa omukutu ogwa poliisi muba muli eyo Bannakenya n'Abatanzania beegasse okugoba ababasumbuwa abakulembeze abatawuliriza bye baagala mu Uganda muli awo mu ngeri y'emu mukwano gwange ali eyagenda maaso n'okubeera ng'otwekkaanya wakati mu nnaku ennyingi egenda maaso n'okubeera ng'ekosa bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti rope mwenna aboogera emimwa musale omuliro mwenna aboogera musale omuliro rope yabakubye taxi ni Maxado ekiddako n'agamba mu kyemalireyo naye abaganyo kyogera mu ngeri y'emu tulabye Jennifer Furufiga bw'abadde ayogera ku Eddie Mutwe ndoza tugenda tandika n'akatambi ako tutandike n'akatambi ka Furufiga then tusobole okubeera nga tweyongerayo wabula twebaza buli sekinoomu atwegasseeko naddala kawungezi k'olunaku olwaleero webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otwegasseeko bannayuganda bangi abawangalira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo muli ba muwendo wa vidiyo yaffe like mukwano gwange songa yakatwegata kugenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga katufune Jennifer Furufiga then tugende engalo y'omusajja eyo tebaddeko ebbanga lyonna ate n'obulumi twandikame nti oba wadde n'obulumi ne twegayirira gavumenti oba ne twegayirira abalamuzi basobole muwaaki yalaze bino bibadde akankana bwati banne bwe baze natandika okubonva nabakwata nafunye nabonga nabagamba naseka nasimayirida tutese tukakubonako amawulire mpapula z'amawulire olunaku nalabye omusajja ali mu peyini baaba ate tebamutadde ne bamutransfera katumuwulire ekyokubeera mu peyini kiveeko yavudde mu peyini yekenyini natta peyini gye yeetaddemu njagala vidiyo ezo zonna omusajja ono aziraga ali mukulu eddoboozi tetugenda liraga tugenda kusigaza ku lyaffe yalikire maaso yabadde alaga nti ali mu peyini oluvannyuma ndoozi alowooza nti kamera zivuddeyo n'alaga ebyaddala talinamu wadde n'akamuma n'akamu n'omuggo bwedda agwerabira nga wuyo akankana nnyo kugambye lindako omulabe gye mikono gyakankana ejagala batemeka enkovu yiyo enkovu ya mpingu musajja naye oti munno bw'atuuka ne bw'obanga onafuya otya bw'olaba kakati munno ng'ayingiddewo osanyuka yogera sirina buddebo yesipretendinga anyway bye byabadde ebigambo bya Furufiga bamuyita batya Fulungu yani Fulungu so ye Furufiga bye byabadde ebigambo bya Furufiga presidential advisor kale ntoyina wonenyeza ntegeera ya Furufiga naddala nga yawabula omukulembeze w'eggwanga naye nga wabula omukulembeze w'eggwanga olina katambi kaawo bino byakola kati omanyi ebikolwa byo amagezi go byebikolwa byo ensi bwetwala ono siriyasi naye nga mu bantu bino byakola then kino nakyo kinnyonnyola gwe bawabula ddala bano be bamuwabula abakola ebifaanana bwe biti era ddala Furufiga n'entegeerayo ne reasoning capacity ye gya reasoningiramu asobola okutegeera ebirimu amagezi oba ebyobusiru byokka byasobola so waliwo akatambi ke nandyagadde tulabe presidential advisor ku magezi kwatudde n'ebikolwa oba oliawo biyinza reflectinga ku gwe bawabula nga bamuwulira agamba ye tibahabulwa okalina katuwe
ayogere mazima ayogere abantu lakole yagamba mpunya just oyinza obutanenya muntu nenoonenya abamuwa platform kwatambuliza ebigambo byayogera. Oyinza obutanenya y'omuntu kubanga kikakata kubamuwa omulimo okumanya nti no gobawa byayogera tebigwanidde ku mpewo. Then noweewuunya neeyawa mwami Museveni amagezi nti ono yaba abeera presidential advisor wo nga bino byebikolwa byakola. Ate era tujjukire tosobola kubeera nga ebyo byokola n'otegeera ebituufu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kati kikyatatya kukola kuswala yaswala okuswala yakuva nako. Kati alabira ddala nga Edi Mutwe byakola byebikyamu ye byakola wano byebituufu. Be bonna abatuweereza era abaana baffe be batuula ku mativi eyo nga balaba. Ngenda kulaba program nenga agenda kulaba oyo. UCC n'emikutu gy'amawulire mu Uganda gigobye abantu aboogera eby'ensonga bannayuganda bye baagala okulaba bye baagala okuwulira ne balekako abantu. Munteerewo ekigambo kye muwulira mmwe kye mwagala abantu abali ki. Fulufiga tumuteeke ebbali then tuveeyo. Olunaku olwaleero libadde essanyu jereere ku kitebe kya National Unity Platform. In fact nga tetunnatuuka mu ssanyu obunkenke bubadde bw'amaanyi okuva lwe bategedde ab'ebyokwerinda nti waliyo okusinkana abakulembeze ab'enjawulo. Ab'ebyokwerinda ne bayiwa buli musirikale ne bayiwa. Waliwo omwami amanyiddwa nga muwummuza naye alabiddwako olwaleero ku basirikale ababaddewo. Bulijjo atambula yekka nga bagamba mbega leero abaddewo n'abasirikale. So ekitebe kya NUP kijjudde amagye olunaku olwaleero era nga baaba abasajja bamutaseka, abasajja abambadde obukookolo buterevu babaddewo okubeera nga bayimiriza okulondoola n'okulaba nga emirimu gya NUP gitaataaganyizibwa. However much gigenze mu maaso ne wakati mu kugenda mu maaso waliwo ebigambo oba oliawo ebikozeseddwa byendowoozeza nti bibadde bya ddala nnyo eri omukulembeze wa NUP mu katambi ke twasoose okuzannya. Ndowooza producer addemu akatuweeko kuba ebyokwerinda bano bennyini basajja battu bali awo abamu n'okulya tebaalidde enjala ebaluma. Osanga bwe batuula eyo babuuza bannaabwe ne kakati tukola ki wano. Bo bennyini beebuuza ne kakati tukola ki wano. Naye nga munnaaye bali ku mulimo baabasindise mugende mukuume. Bw'obabuuza bakuuma ki tebamanyi na kye bakuuma. Omusajja abagambye diiru ekyaliwo. Buli musirikale okuviira ddala atandikirwako akakadde kamu diiru ekyaliwo. Bobi Wine akasajja kasoomooza. Tusooke tulabe akatambi kenyini ke tutandise nako. Tusobodde okutematemamuko obuntu obuyinza okugira ekifaananyi kya poliisi n'ebigambo Bobi Wine byagambye mwami Museveni si kyaliwe tali bakyaliwe ne bwe kuli bakuteesa ayagala nga kamera weeziri ng'ensi weeri si byakuteesa nga bampuuga. Bwakyogedde oba nnyongeddeko ebyange byebyo tuzanye. Museveni abadde abakozesa nnyo nga gwafuna nayekubisa naye ekifaananyi yenanyinizi TV ne zi radio bateekayo tonakolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe siri kyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa tewali byakusinkana
nambo tunyumyemu ogendoka me international community ya anzi siri dictator olaba tunyumya na opposition oamba abantu baffe otemola abantu baffe nze sibonga nawe siri chaliwo nebonkwata osobola kumponigo osobola kumpulugunya osobola kumpulisa masanyalaze kuota bodi wakuzita tolina kyamaanyi kyosobola kunkola nokufata tukyakutya kwata walinze tewali agenda kufa mu kyange zemeno bye tetugenda mu protest vote bagiyita goba omwogezi olwabadde banagamba tugubana NRM siboka waliwo n'abantu erinyiseemu bemulina okugoba mmwe omulimu waffe gwakubalagisa baabo kati musaleewo mwabala bangi nnyo to the people there. Balese likabadiko nanga tetuli bakwasi ba mundu balese jati baleta military police balese SFC kitabani kya Museveni kyesi tukidde kati muzakoki kira bazako kuduka misindi ate nga bajja jjuduka kaka saabo enjala ebaluma sawa zino saabo buli omu teyaleseyo kameeza kawiza mitwalo 5 ewaka nkakasaba abasirikale abasiibye musana olunaku lwaleero nabo bakimanyi kikyebaliko bakiriko mu bumenyi bw'amateeka bwe banyumya bagamba naye tukola kiwano naye nga bali awo ofiisa kasooke kwogera nammwe tetuli balabe bammwe tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala kwongeza misaala gyammwe ng'asembayo afuna kakadde ekyo tetukyusanga. Okay, diru y'abasirikale omukulembeze agamba ekyasitandinze kale mmwe abasirikale mukole kye muteekeddwa okukola ebintu bikyuke mweyagalire mu nsi yammwe mutambule nga ddala muvimba ng'abakuumi b'eggwanga dano okutambula nga babatambuza kannaginaji wabula mu bigambo ebyo byennyini Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni avuddeyo n'agamba nti people who put on berets abantu abambala bu berets they wear like soldiers bambala nga basirikale what are you after chichi chemurulirira oba chichi chemuliko if I come to you wearing like a priest or reverend bwenzija joli ngoyambadde ng'omubuulizi oba reverend yani taba mubuulizi era kyekyo kyekimu you will all ask mwenna mujja kubuuza nti Museveni lwaki weefuula omusosorodooti what is it you are looking for kiki kye munoonya agambye bw'ati njiddamu abantu abambala berets mufaanana ng'abasirikale mufaananira ddala ng'abasirikale kiki kye munoonya bwe nzija gy'oli nga nyambadde ng'omubuulizi priest oba reverend ojja kwebuuza mwenna mujja kwebuuza Museveni lwaki weefuula omusosorodooti akawandiise na mu Luganda Museveni lwaki weefuula omusosorodooti okategedde then n'agamba what is it you are looking for era nassaayo HE President Waike Museveni kakati ayanukula ku byambalo n'abambala berets bannayuganda ye mwami Museveni ye jjajja now jjajja tumuveeko bwe tuba nga tumuvuddeko nzikiriza nate mukwano gwange nkutegeeze nti
libadde essanyu ku kitebe kya NUP, libadde essanyu jerere oluvannyuma lwa NUP okuyingiza ababaka ba parliament ababadde mu parliament olwedde nga gye bali naye nga babadde ku kaadi ez'ebibiina ebyenjawulo olunaku olwaleero nga bakulembeddwamu Lutamaguzi Ssemakula beegasse mu butongole ku kibiina kya NUP, beegasse mu butongole ku kibiina kya NUP. So Lutamaguzi awabadde ayambazibwa engule ye bulijjo agamba nze mpagira NUP just ninze bulinzi lwe banankwasa kaadi yange. Luli yali agamba jjukira omwaka oguwedde tewali abadde akkirizibwa kusala kuva mu kibiina kyalimu ng'agenda mu kirala, amateeka gakwata. Anaga mulindeeko bulinzi kaseera buseera, kaseera buseera. Kakati Lutamaguzi Ssemakula wali yayingidde dda ekizimbe, waliwo wabaddeawo nga asalyutinga ku mukulembeze butereevu nnyo, essanyu libadde lingi. Omulengedde ye Lutamaguzi akasajja koogera akasajja koogera. Rob Kasa yagambye tufulume y'omu ku basoose ebweru naga waayi mukama wange agambye nnyinza ntyo gaana. So Lutamaguzi Ssemakula tufune ku speech ye ku bigambo byayogedde, then tulyoke tujje tukubuulire bameka oba oliawo abeegasse ku kibiina kino. Waliwo omukyala, waliwo akakyala akeegasse ku NUP. Bulijjo kanuma, bulijjo mpulira ennaku nga buli wenkatunuulira bwe nti mpulira ennaku bannaye nga katambula n'empuuga. Akaana ako kabadde kanuma ne kaga ne tekalaba musana, tekalaba nkuba gyetonya, kiki kabeere wali ekyeya ngeno n'amatonda agakulukuta obukulukusi gakuza emmere. Fortunate Nantongo obadde ng'olinda kimwana gwe ng'obonaabonedde ogenda nagejja obonaabonedde ewantu eyo. Tusooke tufune Lutamaguzi then tujje. Robert Sentamu Kyagulanyi, the leader of opposition, Secretary General, all protocol observed. Agenda okutandika okwogera muzikirize because we are at national inter-platform yogera ebigambo bino wammanga abasooka kodeeyo abakaramoja matajwigwi aluwa mingoni ankole agandi teso byaibo bunyolo mulimuta Rwanda murahoneza France bonjour. Good afternoon ladies and gentlemen. Acholi Kopango. Good afternoon ladies and gentlemen. Because we are at national unity, muzikirize president waffe olwaleero luno waliwo ebigambo bye wayogera. Lutamaguzi for you yegasse ku NUP mbutongole abadde ku kadi ya Democratic Party yagamba sigenda na byokoola bya Nobert Mao sigenda na byokoola paana kanve mu kigaali kino ekyabayiga sebo mukama wange bamukwata ne bamuteeka mu ndagaano, in fact ne bamuwogereza n'abeeramu mu opposition nga bamwogereza etugamba omusajja ono kungulu green munda yero naye nga tebannakakasa. Ogenda omaliriza ng'omusajja bamutengudde omutima ng'agenze mu bufumbo ne babuteekako ne siiru Mao ne NRM
teekawo erinnya lyoyagala nkimanyi obadde oyagala njogere kyoyagala olabye kakati Lutamaguzi ng'alaba nagaana ye omusajja ono Kyagulanyi ng'ebibye biri straight kyokka ono kungulu green munda yero ensujju eno etusumbuwa mu opposition eno eyammawu kaninde kanneetegereze finally Lutamaguzi azudde NUP era olunaku olwaleero mu ssanyu eritagambika yegasse ku kiriina ekya NUP nkimanyi buli ali wano ng'owagira NUP toyinza butasanyukira new signing iyo signing ya Lutamaguzi Masavu naawe obadde otya iyo naawe bakugamba abasajja balese Raduma Farukawo ng'oddaawo kigenda kukuba obutimba nga zinywa bunyuziti olaba Joel Senyonyi yabadde abalumi omuntu kati gattako Lutamaguzi bagenda kuba zino zipaasi zino gattako Elias ai Katonda wange NUP batono mu bode naye bazituwa obwongo abaana abo so buterevu nnyo njagala kutegeeza nti signing eziyingiddewo olunaku olwaleero ze njagala okubeera nga nkuyitiramu nga nsinziirira ddala ku bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze mu maaso n'okubeera nga tuwandiikira wano ku kibanja kye mukwano gwange ekya Facebook agambye atya President agambye bwati ku signing ezisobodde okubeera nga zijja agambye buterevu nnyo agambye we have been very honored to welcome into National Unity Platform this evening members of Parliament who have officially joined the party. This include Honorable Lutamaguzi Semakula, erinnya eddala ye Paulson, eranga Kasana Nakaseke South gyakiikirira mu ngeri emu n'atugamba nti Honorable Joan Namutaawe naye buterevu signing empya zokka ze tuwogerako kati ebibiina ebirala biri kuki omusajja bamu mabuyambi mu gavumenti ate eno bwe bayingiza signing endala ebibiina ebirala NUP ote muwagala sente za mwami Museveni banange ebibiina ebirala akatale kaguddwawo transfer kati buli muzannyo agira ati kunyiga mapeesa NUP yokka eri mu katale gy'oba omanya NUP ke kawala akalungi ku kyalo buli omu akoogereza kati ko ke kasalawo tuleesani nze nonzeeko ono Lutamaguzi kamu kagoba nogobakola kagoba bampuuga so Honorable Joan Namutaawe ayingiddewo ono Woman MP Masaka District mpuuga gyagamba nti wuwe so nga ate Honorable Nsanja Patrick Kayongo wa Ntenjeru South naye ayingiddewo olunaku olwaleero ku NUP n'agyegattako so nga ate Honorable Nantongo Fortunate ono omwana yabadde annuma omwana abadde atambula n'empoga n'empulira ennaku nga akale kalabe kafaaki bannange kava eno enkuba gyetonya gye tulima emmere n'ekula ku NUP olusuku lwa seminti wabaki mwana gwe bannange raba wekakola okusalawo ku last moment nga transfer ziringa eziggalwawo nekakedde bukeezi bambye nyonte ebadde ekatta so Honorable Fortunate Nantongo bwatyo yegasse ku NUP era ng'ono mubaka akiikirira Woman MP Kyotera yegasse ku NUP naye olunaku olwaleero Honorable Lukwago John Paul Mpalanyi naye wa Kyotera yonna Kyagulanyi agikukumbye Kyotera buterevu nnyo kaunte nayo amaze okubeera nga yegatta ku NUP ne tugenda e Busoga Honorable Batuwa Timothy Lusara wa Jinja Municipality West yoyo
naye yegasse ku NUP buterevu nnyo. Honorable Issa Abirye David Aga naye wejjinja North Division, olowooza NUP South ne North tezirina mu ngalo? Aba North ne South bagenda lumu. That is the magic between NUP n'abagiwagira. Mpuga kapira kali tekachawera ne bamukuba akatebe nagana akatebe ntondo. Ali ku national team, ali ku team empanguzi, bamugamba waya akatiba akapira nga kevedde. Agamba nze naliwo. Abo nga tebannajanze naliwo. Bamugamba waye jiroddako katebe. Puga nakola entondo ne bamugamba mukwata ku nkona genda. So buterevu nnyo bebasobodde okubeera nga beegatta ku kibiina kya NUP ekya National Unity Platform mukwano gwange. So nga ate era njagala kujjukiza nti ebyo ng'obitadde ebbali, abantu abawerera ddala 700 470 beegasse ku kibiina kya NUP akawungeezi k'olunaku olwaleero 700. Mu bano mubaddemu ekibiina kya NRM, waliwo abasuddewo kaadi bagamba zino yirizi zibadde zitulemesezza okulaba obulungi ne beeyambulula. Enzolawo omukyala Jack Esati ne mugambe wagifuna tojagala eno, nagamba nagifuna njagala nesamanya bantwala mu kikolwa nga sitegedde. Naye leero sirinze NUP kunkwana nze njikwanye. So banji bavuddeyo okuviira ddala mu bibiina ebirala kw'ossa n'ekya NRM ne beegatta ku NUP libadde essanyu ku NUP. Era ngenda okulaba n'abantu bangi nnyo nnyini ddala abagenze mu maaso n'okubeera ng'oba oli awo bafuna kaadi zaabwe. Gwe olinda ki okufuna eyiyo mukwano gwange? Gwali eyo olinda ki okufuna kaadi yo naawe weeyunge ku kibiina? Kakati ebirala bye saagala weerabire byebya ndowooza producer tusooke tugendeko ku gundi. Bobi Wine ayina katugambye ku Joel Ssenyonyi. Agambye Joel Ssenyonyi ono yankubiddeko ng'agenda mu parliament, naye ayina kiyakoze. Ayina be yakubye taxini, bagiyita batya, taxin Maxado koko taxin Maxado koko sawala kyogera nyoko nkomaawo wanyoko obubi omwana penge oba wavaawa penge. Anyway, katuwulire olukwe luno gye lwavudde ne bannange babbuloga batomedde. Ekirifaano kimanyi ndabye leero ate bamuwaana. Abantu balamu magoma gavugira aliwo, oli akuyisaamu eggaali n'atadda kwetonda naye n'akuwaana buwaanyi. Oyo ayinza okuba nga si munno. Neera Bobi Wine ayogedde ku babbuloga bwe batyo, obutegendereza bigambo ng'oyogera. So katulabe olukwe luno gye lwavudde, ffe twaluba nnyonnyodde si bwe kiri. Kati president ayongerezaako bwongereza ku bye twannyonnyodde. Tugende kuba parliament nange muzikirize ntwala omukisa gono nebaze right honorable Joel Ssenyonyi sebo webale nnyo webaleeta abatukoze bulungi nnyo. Wabakubye eri bagise taxi nki ekiddamu temukyogera kyo, watukoze bulungi nnyo sebo. Nabadde njogera ne honorable Ssenyonyi ng'agenda mu parliament kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President, abantu baffe lekamba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikonde waliwo gye bayita faint n'otosunula jaabu n'adumira eri n'omukuba right. Kakati Ssenyonyi kyeyakoze kubanga yantegezeza tinaabalala bangi nnyo be tumanyi ng'aba opposition bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja.
kati bw'ababuulira buli kya planning okola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola yali olwedde awadde miliyoni 10 abaka ba parliament nga mulimu abamu ku opposition beyaziwa so yali alina okubeera smart atuuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike si bwe webalenyo webalire ddala twakiikiriddwa bulungi ku flow ya parliament twagonyeza omulikodi naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bugwenyufu ne tufuluma parliament eyo etteeka eryo liri ku mitwe ku mutwe gwa Museveni ogwanita Amongo n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo bajja gye muli basebo ne banyabo sijja kubaayo naye kyobakolera mukimanyi temukimanyi lwaki eyo ensonga sigivaako. Okay, buterevu nnyo ye mukulembeze agambye nti Rope Joel Ssenyonyi yatukoze obulungi obutagambika bwe yabakubye taxi ni Maxado mama w'obubi yabakubye taxi ni Maxado okategedde. So twanyonyodde ne tugamba nti buli mbeera gy'olaba enzibu wabeerawo alternative route. Kakati Joel Ssenyonyi wakati mubayaaye katubayita abayaaye bino bya ddala wakati mubayaaye nga bo balowooza mbu bagenda kozesa opposition ng'akaddala k'okunyagirako ensimbi bino nno tebikyakola ku guno omulembe gwa Bobi Wine era buli simanyi lwaki abantu tebayiga abayimbi basudiya mwami Museveni nti ffe Bobi Wine tusobola omukkakkanya oyo twali naye mu ndongo tumumanyi endya n'ensula mwami Museveni tomutusinga n'alyoka ayuwayo omusimbi abayimbi oba mwabulirawa kakati waliwo abakubi b'ebikonde bagamba nti tumumanyi oyo waffe eno kituufu mugunzi wa ŋŋumi ne bonna abaalemwa abafu kati ate tebaafa just baakubwa masasi waliwo neyatemwatemwa yamulondoolanga Sobi yalondoola Bobi Wine mu campaign eyaggwa nga bamumutaddeko kumutuusaako bulabe Sobi mugenzi namwe Bobi Wine temumutya hana amanya ge boogerako ng'olutiko lukuwira naye akasajja oba kaava tebanga alien tigamba bali abo kabira ngamba alien ziri ezaddala Bobi Wine oba akyuka oba mpewo ayinza okubeera ngono Bobi Wine tulina kopi ng'oli owaddala tebamukwata kubanga bafubye omusikamu anyway kale bwe bityo bwe bibadde Rope Joel Ssenyonyi yabakubye taxi ni Maxado buterevu nnyo sagala kubeera ng'ate mususaawo waliwo abuuziza nti ddala kituufu abantu baweze erina ye abantu abegasse ku NUP olunaku olwaleero mukwano gwange bali 7 kwaba 7 kuliko ba MP bamemba ba parliament 7 bamemba ba parliament 7 kati abo bakansala botobala akuba bakansala mmwe tubakengera kubanga bakansala abasaze ddiiro nga bagenda ewa mwami Museveni tetubabala bungi bakansala mmwe oba mululu gwe mungi oba just mwa tetumanye kituufu kibasumbuwa mitwe ne mukola nnyo era mugatta nnyo okay kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo nzikiriza tufune akatambi kano then sobola okubeera nga tweyongerayo katuwe producer Museveni afube nnyo n'okuba kyayisa akalulu kubanga akalulu gemaanyi gamwemwe ng'abantu nga bwe mugamba nti tayinza tusobola ate nga kituufu bwe tuvaayo ne twenyira ne twekalakasa ayinza okuttako basse naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba
yensonga lwaki agezaako kukawatamya ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba, ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba. Bwamanya mugenda akawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa, naye nammwe temuwena, nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika. Tetusobola kikola ggwanga lyonna, bannange tukikole. So temuggwamu maanyi abantu mubazzemu amaanyi. Omukisa guno ogujja nagwo tugukozese. Bwagezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamensa, naye temuggwamu maanyi baganda bange. Bino byonna baganga ekitasoboka. Ate taano amagye ne geetolola wano nga tetulina musango babatiisetiise. Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done. Kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde. Ono Museveni alabika nga atasoboka, naye Museveni asoboka. Bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde. Mujja mulabako. Mujja kulaba ku babbi banne, mujja kulaba ku kitabani kye. Era mpulira bwe muba bagezi Museveni okyalina chance okwetereza okulekera ebikolobero ebyo ne mutabani wo. Bannayuganda tuli bantu balungi tusonyiwa, naye bwe tunaakufuna nga tonnaba kwenenya. Ekyo kankikomyawo. Waliwo oluyimba lwa Joseph Ngoma, luyimba lugamba weenenye Mukama anaawulira. Ebyaddala ebigambo bya Bobi Wine binzijukiza batabani ba Kano eri Muammar Gaddafi. Waliwo baali bamuyita ne Saif Gaddafi, musajja atu ye yali mbiriye, yeesambira mupiira gwe, ebyobufuzi yabyesonyiwa. Bano abalala abaali bawulira ekiwago nga balaba n'enkoko tebasobola, enkoko emu tesobola bamala amiramira obukoko nga 7, anti abantu be balabanga obukoko. Abantu olowooza bo bakyamanya abantu nti nno bantu bamanyi akulabanga kakoko bw'aba akusala obulago. So kakati Saifu ye bamusonyiwa, bamusonyiwa musajja watu yeesambira mupiira gwe, era ali mirembe kitaawe yafa, baganda be battibwa. Kuliko ekivubuka kimu ekyasigala ne nakyo bakinoonya bakyagalako mutwe gwakyo. So kakati bw'abanga musajja watu ye ali mirembe gye, kakati omusajja abagambye bannange mwenenye ng'obudde bukyali. Bwe munaagaana okwenenya mmwe be tulikwatiriza nga temwenenyeza. Mwalinyumiza abalibeerawo. Bannange mudde eri abantu mwenenye kale now nako tukaveeko. Kakati bwe tubanga tuvuddeko awo, Edi Mutwe, Nuwa Mutwe, General Gaddafi, Smart Wakabi bali kumusanga e Masaka. Naye olunaku olwajjo simanyi Emmandwa Bwanika yatudde ku mutwe gw'omulamuzi. Simanyi oba omulamuzi bye yabadde asoma wallahi yabadde abijjawa oba ani yabimuwadde, naye yenna yabimuwadde yayagadde kulaga nti ono omulamuzi mukyemalireyo. Njagala tulaba akatambi ka Alex Waiso Mufumbiro yaganye okubikkako, agambye Mpuuga n'Abedi Bwanika be basiba baganda baffe. Mpuuga n'Abedi Bwanika be basiba baganda baffe. Tufuna akatambi ka Alex Waiso Mufumbiro. Kati nga mugo Edi Mutwe eri Uganda versus Edi Mutwe n'abalala. Naye omusango ogwo nannyini gwo omukulu abeera omuwaabi agenda mu gavumenti n'agamba nti oli yankosezza. Mu musango gw'e Masaka twabagamba lumye, era president omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo mu press conference ewedde n'ageraageranya ku byali e Masaka n'ababuulira abaali babikola e Masaka, n'ayita n'omubaka wa parliament ajja ayongera okuttaanya ensonga eyo. Ate njagala okwebaza president, ensonga eyo wagikwatira ddala ng'omuntu eyagenda n'asoma amateeka.
omusango ogwo ingredients zaago bazisomye lunaku lwaggulo ng'eyazisomye yo omulamuzi yennyini ku baani abavunaana abantu baffe. Abavunaana abantu baffe bali abantu babiri bo bannamawulire baabivaamu. Asooka Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika ng'agamba nti ku lunaku olwo baamubbako emitwalo 2 ne bamubbako n'ebintu byentera Edi Mutwe yali amusika okumulemesa okwogera. Olunaku olwo Mr. President naliwo. Omuntu eyavaayo okujja omuzindaalo wadde teyagumuggyako yali omu ku bamulekwa ab'ewaka bennyini, era yali ayambadde ekkanzu ne galubindi nga yeesibye n'ekyayi mu kiwato. Vidiyo eyo gyeri era abantu mugitambuze amazima galiyoleke ku basajja abo abagamba nti balokole Abedi Bwanika ng'ate basinza sitaani. Tetwakomaawo nti eyamuyamba yali ani? Yali musirikale wa Mathias Mpuuga. Batidde bwogezi kwogera linnya nti Mpuuga. Nawulira nga Mpuuga agamba ayagala genda mu kooti kati nkwogera sikutya. Mpuuga Mathias yawaabira ba Edi Mutwe babatulugunye, okutulugunya Edi Mutwe, okumuggyako engalo, okumusalaasala, okumuwamanika waggulu empingu ne zimuyitamu paka ku ggumba. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Tebagenda tiisa muntu yenna nti tetubogereko oba twogera ku bali ababakozesa ate bo tujja kubogerako. Abatusibako emisango ye Mpuuga ne Abedi Bwanika. Kyeyolese jjo mu kooti omulamuzi ng'avuddeyo n'abyogera ku baani abawaaba abali mu fayiro. Mpuuga yasooka ne yeekweka emabega w'abamawulire. Abamawulire nga bakulibwa Farish Magembe ne bavaayo ne bagamba nti mutusonyiwa aba National Unity Platform tetwamanya nti bali mukozesa enkola eno okutukyusa omukono batuvunaane nga bavunaana abantu naye nga bakozesa the operation law tebakozesa mazima. Ebyo bya munnamawulire. So abantu abasigaddeyo ku kitabo ky'aba Edi Mutwe ye Mpuuga ne Abedi Bannayuganda nga batutulugunya nga batukinaggukako temukkiriza Mpuuga na Abedi okutujoga. Temukikkiriza abo ababiri musobola baboola namba babaka ba palamenti abo temubabuuza, tetwagala kubalabako, tetwagala kubawuliza. Mutunuulirewo kye bakoze Edi Mutwe omba muli bazadde. Mpuuga olina abaana, Abedi waleeta ne omuntu gw'olaganga mukyalawo nawe olabika olina abaana oba nga tewalemwa, naye tubakakasa nti famire zammwe zijja kisasulira. Mpuuga famire yo ejja kisasulira. Abaana ba Edi Mutwe balina okumanya nti yali Mpuuga, nti yali Bwanika, nti yali Joani, nti mba mwasiba baganda baffe. Tulina okulwana nga tumanyi baani be tulwanyisa. Tulwanyisa Nakyemalira n'abayambako Nakyemalira. Ekyo tetugenda kukivaako. So omusango oguli e Masaka ate makakasa tugenda guwangula. Kuba teriyo omusango gufaanana ng'ogwo gwe bayinza kutusinga newe tuba nga tusazeewo nga bonna tebagenze mu kooti. Mpuuga yavaayo n'atiisatiisa saafuna budde kumwanukula kuba twali bize. Naye kamugambire wano ayagala genda mu kooti. Anaazina akumba ate ogwo omusango kansabe nga nammwe bannayuganda mumpulira esijjo banakkiriza ne roopu baba ngobi ogwo guwoze mwene. Otasindika muntu wundi gye wale bawozese mwene obalekeyo. Ogwo gwoba ogwewoleza amateeka wagasoma. Bali obalaba balwaggulu bakwatiremu. Njagala omunkwatire bwoti mu kooti. Kanso Bobi njagala omunkwatire akasajja kooti mu kooti. Kanatuulira people power. Our power. Mu kooti bagambayo ekintu kimu. If you want equity, you must come with clean hands. Nti bw'oba oyagala okusalibwa eddembe jamu n'engalo zo nga ki? Kati oyo Bobi ajja mubuuza, did you touch the 500 or not? Awasirikewo. Bobi amubuuze, did you touch the 100 or not? Awasirikewo. Mubiraba ebifaanana? People power. Zino ze banfuuye nzidikirira linze waloopu era nzikiriza ngende nazo. Secretary General. Kakati
sagala kuyisawo kano Alex Waiso mufumbiro montere y'obuzina buno obuzina bwa Alex Waiso mufumbiro mwesibuba wadde abatulaba mbuwadde mufumbiro ne basanga ate muganda we mu kifo ky'okuba Waiso bakato Waiso yali mu America ere kale obuzina sibuba wadde mmwe ani ba yatawanya muka musajja poga yakwata awaluma ono Waiso abange enwe kale n'omukulembeze takoze ensobi naye avuddeyo yes nayogera ku basibe yayogedde atya katujje otulaba political prisoners baffe kati n'owa mutwe amacaga leero bamulese poliisi natete ne bagamba bagenda muteeka ku fayiro yono mu poliisi gwe bawamba ku kitebe kya poliisi simanyi we bakwataganira baganda baffe Comrade Serina owe Masaka ali mukomera kati omusango kati gwe bakozesa omupya kubanga baadde tebanazaawo kooti y'amagye baguyita aggravated robbery okubba omuntu n'ekyokulwanyisa saawa zino mujobole ne bannaffe abadde busoga bali mukomera naye tetujja kuwanika bino ebintu byonna byonna babikola tusobola okugwamu amanyi tuwanike naye tetujja kuwanika tetujja kukoowa tetugenda kukoowa. That is the most important thing. Baganda bange kambabuulire obutapowa ye first level eya victory. Ne bwe tuba tetunnaba kutuuka gye tugenda njagala buli nnaku ojaguze the fact that you've not given up. Ekyokuba nti tetuwanise obwo buwanguzi kitegeeza balemeddwa okutunyalisa balemeddwa. Tulemezeemu kubanga tubasinga stamina basebo ne banyabo. Terevu nnyo ye mukulembeze bwatyo bwagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza naye waliwo ekintu ekirala ekibuzaabuza. Eggwanga Uganda limmye abantu emirimu era abantu bawaŋŋanguka badduka mu ggwanga bagenda ku mawanga nene ku mawanga gye bali gavumenti eyagala bajjako ssente. Tuwalemu katono ntera okujja no ne mbagamba nti bwe tuba tubala ssente tubalira ku bantu abasembayo okufuna ssente entono tetubalira ku bangi. Abantu abasembayo okufuna ssente entono be baganda baffe bakadaama be bayita bakadaama. Tubale nti afune ssente nnyingi afune miliyoni emu n'ekitundu golooza ku bizibu bye tuleka ewaka ewaffe abasinga bagenda bayina abaana nga bayina ensonga ezibatutte bayina abaana baleka abaami nga tebeesobola bulungi ne bagenda bayiye obulamu bagatteko okusobola okugasa famire zaabwe. Yaleka maama we nga yagala azimbire ku maama wa Kayumba naye ng'afuna emitwalo 5 gyali bamucunya olumu ne paadi tebazimuwa olumu ne paadi tebazimuwa azeegulira. Bisokisi bino bye bambala mu nnyumba oluusi babyegulira abamu sinakindi n'engoye bazeegulira. Ne ku kamu kitundu ayina okuwerako abaana 2 3 be yaleka nga basoma ayinako muganda we oba baganda be ayina okwokyayoko maama we kuba yamulabirira abaana oba oyo gwe yabalekera. Golooza omwana oyo asigaza ssente mmeka mu kusomoozebwa mu kubonaabona mu kuyisibwamu amaaso kwe bayisibwamu mu kutuuyana n'okutoba kwe batoba. Gavumenti ebyo byonna teyagala kubimanya eringa egamba nti zonna ze mufuna muteeka buteesi bbali muterekera bugagga egamba eyagala
bajjako musolo kyokka ayagala obajjako omusolo tewali na tteeka lirungamya abakozi bali bweru wa ggwanga. It's a shame. Teyina na tteeka lirungamya abakozi bali bweru wa ggwanga singa ofuna obuzibu obuli awo. Leero President Bobi Wine ayogedde ku nsonga eno tusooke tugirabe. Gana amateeka ge mulaba agabennyamiza, gana amateeka ge mulaba agabennyamiza, mulina obuyinza byonna obikyusa. Nze ekisookera ddala nga bwe babagambye, ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka ekyekisiru, buli kiteeka ekyekisiru. Nawulidde bagamba bagala kuleeta tteeka erisolooza bakadaama omusaala. Wulira obuswago esolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama. Kuba akafaananyi ovudde mu nsi yo bagikulemesezza, naye ate negyogenze nayo obeere ng'okolerera bo. Abo babbi kyanaku nnyo nti abamu ku bo beerindika mu linnya lya Katonda. Pulira nti mukazi wa Museveni mulokole, pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba Mulamba, naye mmwe temusuwala Katonda, temumutya. Mumanyi nti ajja kubakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abatalina musango, nga muli mu bakubira mu basementi zammwe wansi, nga muli mu kulepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampulira. Bannange njagala kubaagula omwambaga. Mumanyi nti n'abakozi b'ebikolobero be basinga okwambala emidaali n'okusooka mu makyaki oba mu masinzizo. Waliwo amannya Bobi Wine gamenyaawo ng'ekituufu kiri nti ebyaddala geekwasa bwekwasa Katonda mullo. Now bwe tuba nga tuvuddeyo njagala tusooke tutunuulire wano obubenje bwongedde okubeera nga bugwa ebyaddala. Eno ensonga nayo tugijjewo lumu eve mu ddiiro. Accident eyo gy'olaba yagudde mukono we bayita ewantone. Abamanye mukono mumanyiwaawo, naye sika kabenje akaguddewo leero. Mbadde njogera ne Mogani naŋŋamba nti obubenje leero buguddewo kumpi busatu bulamba. Mbadde ntunuulira baasi eya baby coach nayo egudde netuga, egudde netta. Eno ebadde eva Paida ng'edda Kampala, egudde netta. In fact tebannaba na kubeera nga bakakasa, wabula batugamba omu yafudde naye tebannakakasa muwendo mutuufu ogw'abafudde. Batugambye omu yafiiriddewo ku sport. Kyokka ewantone awo okusinziira ku mawulire agavuddeyo, katambike tusoose okulaga abantu 5 be bakakasiddwa oba be batubuuliddeko okusinziira ku ba eyewitness abaabaddewo. Batugambye abantu 5 bafudde, abantu 5 bafudde. Obubenje bungi, obubenje bungi, tetumanyi na kumanya kigenda mu maaso, because tetusobola kubeera nga mu weeks 2 ennaku 14 nga tulipotinze obubenje obusoba mu 26 mu weeks 2 ate nga tewali kabenje katta batono. Kino nakyo
kyetaaga okwebuuza ennyo okubeera nga tewali bantu buli accident efiiramu nekira gye buvuddeko babadde bayimiriza wayiwayi coach bus zisooke zeetereeze bannange tuwongera okkuba omulanga abasajja b'ebimotoka ebyo bavuga bubi ku kkubo abasajja ba basi bavuga bubi ku kkubo omulaba nga eri wavaayo emmotoka ali mu layini atema kubanga alaba akava eri kamotoka katono oba muba mulowooza buno obumotoka busobola okuyita wansi wammwe kisoboka bayinza okuba balowooza bwe babeera nga bali mu bbanga bwe bati alaba kano akamotoka wansi kasobola okuyita wansi ne kagenda naye bassebo gyovuga ne bwebanga esobola okuyitamu emmotoka wansi mulekerawo okugezesa kubanga mukoze obubenje amakubo gaffe mabi mavundu makyafu niye ate mugayambyeko okubeera nga gafaanana bubi kino kirala nnyo kitiisa eri buli muntu atambula so bwe tuba nga tuvuddewo